kati omuzungu abo bandeterayo yogurt kibera mbukale kale kibera kiretayo gundi kitambula mu town n'emmotoka buli kati mukulu majidu baina emyaka 21 n'ekinene webati 21 oba 22 yes nenga kiri nacho tewali mbusimanya bwe kati onakwekaliriza nnyo kati onalike akwagala n'abasabiriza batege kibatu yes kati ono yo omugenzi ye yalinga kugamba Phoebe nongosiza ka kisenge kyange ngolwawo nomulaba ekisenge kye no kirongosa naga buli omuyita mugenzi yafa yafa gyoli tewalaba siya tabampa mako gwa live tewalaba tajiraba nga natera nokudda ndoza 2 weeks back tubadde manyi tubeera nnyo mu field tugenda tubeera manyi mutya okunonya content bino olema nokola content wa munno olwokuba kasana oli mu field kali kyaba abantu wajagala muti culture eyabwe ngagamba Arabu nabagala ku kino nembeera zaabwe nkyakinonya ndoza kyetagane kyenzijiranga mbadde ndi mukola nengamba kino bakikola we bati batuli abogera konti bachafu tigagala kunaaba biti abange kale si bachafu mbo baba wunya nenga ko kunaba omuntu asobola kumala olunaku lumu oba bbiri nga tanaaba ezo za bulijjo naffe tuzimala wano Kampala naye nga bayonjo however bino abisibyagala naye nga si nti mbu bachafu omuntu n'ateeka ekigere mu sinki yes si buno obuchafu obw'ebbaluwa nebunene obuchafu obulongoseemu obafu bwa bulijjo obulinomo obulinomo poze kiyinza okuyisa omuntu omulabu nti muchafu kwe kusuulasuula engoye kubanga olugoye lulu ate n'olusuula naye buno obuchafu obw'ebbaluwa tebabadde nabwo mbuta flashinga waliwo abaana banyumiza balina abantu abachafu ab'ebbaluwa abata flashinga kyokka nga kuliko akaflashinga byonna nabyo kwegamba waliwo challenge ya mikwano gyonna bano bakadama babeera ebintu ebitatambula bulungi buli kaseera owulira bafa bulobeera mu Bwarabu yo n'owulira nga bano bafudde oba n'owulira omuntu bamukasuba ku kizimbe oba bamwokeza amazzi owuliraba what comes into your mind nze nebaza webaza Katonda ne mugamba Mukama webale kumpa amaka amalungi sikulimba sirabyeko yadde ekinkanga yadde mbugamba mbu kati kino ekisenge bakiggala yadde ogamba mbu oba kino kinkanze mbu oba kuluno banankuba bukuluno ba tewali naye kati abo bambi nze nga mbeera mbasabira Mukama kati buli lwenfukamira ku mavivi ekiro nensabira bannanga abali mu kiyumba ne nga Mukama wekiba kisoboka abantu bonna bafuna abawalabu nga abange banza abawalabu abange bambi nabasabiranga ne nga Mukama abawo omukisa okubanga beeyisa obulungi kuba nkizibu okusanga omuwalabu akwetondera nebale bakolanga akavuyo nga betonda nkosabala banga onyiiza nanyana ga sorry kalala batolya mmere ng'akubuuza abeere sobere nga kimulumi naga Phoebe yanyigidde kati kwotegerera nti nno yabadde akwogerako kaana ke kajja ne kagamba Phoebe lwaki wanyigidde maama ali agamba muno wamunyigidde nemugamba namafe mushikira ashani ane tabani olwo omugambye ki tesimanyi mbu kati musina buzibu nedda nze ndi mulwadde ati sibitegeera nabitegeera nange era byenjogera nga ngattagatta bigattegatta omwana ategeere tewali buzibu ndoze nabadde mulwadde yes naye ng'abeerayo nga kimuluma nti nanyiize yes kati nga tebagala nyiige Phoebe oli muwala wange ekyo kimanyi bambi tonyiga nti nze munayiwa yazivaako mangu konze nkumanyi naye nawe tonyombesa nnyo oba okitegeera yes so kati sowe nti wembaddewo n'omuwalabu wange nze sirina kye mugambako let's go TikTok TikTok app ya moyo nungi nzimanyi njiriko following nyina nyingi ya 3 kamu bubiri bisatu 3,000 era kale ndinako nakagitandika ruza guno omwaka nalwo nnyo okukwatagana nayo manyi ffe ba YouTubers tutunulya TikTok ne apps endalanga ng'ekirala ennyo kale ate nze nenebaza Mukama nti ate zonna nziriko zonna nzikwasaganya zonna YouTube ba YouTubers bali so proud wale kigendeddeko abantu abasookera ku YouTube they are very proud ate bamanyi ate kati kye balina okukola nti kwe kugiragira kate kulinnya osobola ate okweyongera obbamanya nga nabo bennyini tubalaba TikTok eno dynamic sources zitegera bulungi ndaba muvumagana nnyo bani TikTok ate bannange bebanekamba buli ekineno ekiri eno e Uganda bamanyi TikTok bavuma
mukulu gundi yaŋŋambye eri ku Papa's Hotel amanye ekintu kimu eri yolena gye mbadde ku Spark nga bagambye ekintu kimu TikTok evuma naye nga bamulya mamba baliko 2 3 banaye bakate bawera na 10 by the way naye bali kuvumaganya app bali kusinga n'abaana abeeyisa obulungi. Do you know that omuntu abantu ekifaananyi ekiri eno ku TikTok kye bamanyi tulaba kirala kuvuma abaana bemulaba naabwe enkya neggulu kuvuma kye bamanyi nenze mbabuulire mukama ajja balamula one time one day ebyo ebintu bijja kuddira mu baana bo bijja kuddira background ate gwe kyoba omanya nti ensi ate singa mutegeera ne mufunamuko ku bwongo nti ensi weeraga social media yegenda okubanga era nga kwegamba eringa nga identity yo social media nga yekulamula identity yes nti bakutaddemu weebati ne baleta data kuliko yafuma gundi yakola bu video busigala yonko kubuulire video ne wono gikolera mu nzikiza base one day one time erikomawo gwe Ziizino akavuyo kasinze kuva kuki kubanga nze kyenebuuliza waliwo video baba naye ka video kali ka video ki ne bakukunulayo ka video oba nenga omuntu ali kubirala nnyo ne bakukunulayo ka video aha kati waliwo ko musumbo amanyi ono omusumbo omu mwogere lijja and kati sometimes babera tebagala noyo nalinnya lyabo si yabikola kati oyo omusumbo omu era si mumumanyi yakola kati naddamu banaawasa kati ate nga yali yabuulirako enjiri n'agamba nti mugira abantu osimanya n'ogoba mukazi wo ate n'okola otya nali saakalaba ogamba kabugingo nali saakalaba yali anti omukusooka ya preaching nga kirala bw'amala okukyusa obulamu naye nali saabiraba nga kyali mu kukola kati nga kye yali abuulira kwolwo kye yasooka okuvumirira mubateekateekako simanya ebiki simanya no kitosobola gguma banange naye nga wele social media obateekano yakakukunulawa naye nga ozogamba tewaliwo alikodinga omuzoga tewaliwo naalikodinga naye munnange kikola ki bwokola ekintu kidda bwe kiba kirungi kikomo nga kirungi bwe kiba kibi tugeze oba ensi yakulemerera ne munaye yayambako gundi munnange ne bikola ki old tiktokers simanya ne ba new tiktokers what's the difference bwera mwita ba old tiktoker noza golimba old yes nenga kyekyo ekyamakulu ekiriwo si tutalo okubeera new tiktoker oba old tiktoker just gwe kyoyina okumanya buli muntu muteke mu position ye we just know these are old tiktokers ba big old tiktokers ne ba big tiktokers then ne ba new tiktokers wefubeko wokka totunulira musowaani ya bossi wo totunulira mbu oli mu position totunulira muntu mbu following ye gwe wabula wefubeko tunula maaso leka kutunula eno kufuna kola kikyo ne osanga video ngere oli yabadde agamba sema ba new tiktoker teweyungako kimanyi nti oli big kiteke mu mind yo nti bino byenkola bantu bagenda kunnoonya sina gwe ngenda yita ku YouTube kwoli yes ndaba you're shifting the content ojja nokola ku mawulire nokolako kubikwatako lwaki abaana baddukidde nnyo mu mawulire nawe ndaba ogakola anti kale kiri bwe kiti sigamba mbuno sometimes ebigambo bikubula simanye nti no bibula but okoowa nawe bagamba ekintu kimu kati nga waleeri wembadde mu kiyumba nga nkoowa bagamba nti kati bannange Omuwarabu bannange okitegeera ngokoleni ngali monotonous okitegeera naye kati munno omwaka ekipya ekiba kiguddewo ekigudde ku kamiliyoni mubwatudde Esther owagundi newananga YouTube ono gundi ani ono gwogambye omuwala omulala ng'ogyeko esi Evelyn Habi yeah yes oyo ne Esther owagundi simanyi afudde owagundi oba ataddeko waki ananga enseko mwenaitwagisasamazeejo simache mbera mulowooza ate abwala mugenza nnyo mu lugambo aguda afiriddewo kati nolinda emboozi kati ebuli nononya no bibaamu akusokosa kati waliwo amawulire goolaba kati ngaga Essi naga Evelyn Habi oba nakawala kyawo nti kati wagamu na agudde naafa egguli eribaamu kati nga gasegaseemu n'amawulire amalala akola emitwe 7 kati lino lyegulire erireesa abantu lyerisembayo kati ate ne bunene bwakusokezako nga bunyuma bwonna n'obulaba then nalyoka kusembezayo eri ekintu n'obeera ku kyano ng'onyumiddwa naye waliwo oli atuuka
nayogera ne mutabako na kyemulaba bane n'owuli osungu ku mutima era kyovola nze chano yange bwe kugamba muno agudde abeera agudde era gwotuukirako kiba kiwedde nangwa wali ye chano yange mbeera ku straight sisi kati tugambe muno birthday ya Rema ebeera birthday ya Rema ka video nga bwe kabadde nsoka kwogera nembaga kati kamba tuse sina bitala byennyongerezaako kati ezo kye nsobola abawala lwaki mugigenzeemu nnyo kati ndaba olugamba abawala balukola baminashi simanyanga timu eryawo bawala bokka bakola lugambo aye tukole kimunange obeera kadama ngera naawe bakubulidde ekibaluka ng'okikola simanyi abalenzi kyakati bakyagala naye nga ate the only muku gyali akikola naye yes channel the only mook subscribe bananga timwerabira naye nga omuntu yenna akisobola kino kye tubeera tukola kubanga ku YouTube kweyiya omanyi lwaki baddukiddeyo baagala beetegekere omusingi such that nti ekyeyo kiyinza okukusala naye nodanga olina akalimu ka YouTube nogamba waye kantuleka mbalaga ennyaanya n'obutungulu kati obutungulu bubuno bukula obutungulu waffe bubuno omuzungu atuwa AdSense tutambule omuzungu yaleeta olugambo lw'essimu obutungulu bwaffe bukula obutungulu bwaffe bange mbagamba kati butuse wano abayita bavuloga ndi munyonyi ngamba nvaamu eyo video ndala ndi munyonyi eyo ndala nvuddemu ate nga ne bali nabo bibanyumira abantu ne babiraba bibeera bibanyumira. Let me ask. Wali ogenda kudda wiki singa bbiri. Nempulira embiro. Simanyanga Phoebe baganye mukomyawo. Phoebe not weeks bbiri. Kiki ekyagaana? Ban postponing ayo flight yange ennaku ndowooza 3 kubanga nali nzija ku Tuesday. Kati kuva ku Tuesday paka ku Sunday. Zayina CPR ya gundi bakama bange tebabuuza. CPR ene yenkomerero okukebera nti oli negative corona. Amanyi corona naye yafuuse. Kiri oli strict nnyo, kiba strict nnyo. Simanyi nakumanya. Corona ya kwegamba obeera ntawukalana neyo gundi. Nenga basically eyo CPR. Tewaliwo obuzibu bwonna. Tewali obuzibu bulala yali CPR. Airport oyitawo era natukayo nenkomawo netukomawo mu bitiibwa. Otuuka wano abaana bakwaniza n'ababuwala obwo mpaako kino. Bona bosiimira nejja kukola ki? Bwe bwagiranga mukola mutya nga bagakaba ku kime oba? Yes, beetegeka dda nze naye kenyini ate nze nalina ne stress nga bagamba mwe abamanyi wabula bambi. Nze kasita mbagambye nzija lwagundi mwe abamanyi ebya t-shirt byammwe mwaba ebintu byabwe ne babyekolerako era omukulu Franka ye yatugulira t-shirt. Okay. Yali akoze ne kuntambula kolore nali nzija nga ayita basi 2. Okay. Ataddemu amafuta ge musajja wattu. Basi 2. Nga ninnye. Ndi ku airport ne bagamba kati nsembudde. Maama ate ne kabakuba nti banaye bankomezzaawo amafuta ate onoogayiwa. Tosobola. Naga kati lutu eddako sijja sobola. Naakolako ekyangongo. Ne bajja nze ne bagamba kati mwe abamanyi nze mbibalekedde ne bambi ne butetenkanya mbwebaliza ddala. Mbwebaliza ddala timu Phoebe, Renji, the only mook, Kauviki, PC, Swabi, good boy. Kaluviki. Good boy, simanya Rashidi, obaye Rashidi. Neje manyi ye good boy. Timu yange eyo ani sami. Sibeera bira banene bankuba abaana abo. Tugenda ddi Bugwere? Bugwere simanyi nakumanya nze kubanga simanyi. Wali omugera kusinga following? Ate mugwere ate era kati wefuna akakisa n'okiikirira banno kati sinamulabayo era ataani. Okay. Yes. So you're now in Kampala? Embeera ekutwala etya? Seyina bwentwala ndaba nga bya bulijjo. Okay. However nti kati obeera bamanyire eri expenditure yaayo nga ntonotono wana ki like expenditure yayo ate oyagala ogireeta eno kiba tekijja kukola. Transport wali waggulu oba eno yebasinga okubewa ebbeeyi? Eno simanyi nakumanya kuba byonna byebimu obeera bamanyire ebintu bya bbeeyi ng'ogamba newempayo $10,000 teginsala kuba gigimakinga nekimukola wano okuta $10,000 okitegeera too much money. Kati kyekibeera mu bwongo kati olwirawo ddala okutaaninga baga n'olwerwa mmeka notabuuza nti oba kannamuze bwe baggala 10 oyagala kusasulirawo. Yes. Olwokuba amanyire okusasula sente nnyingi. Yes. Ng'olaba zo sente ntono
naye munnange omala spending weeks naku town omati nazigabane zigenda yes kuba nazo nga nyingi nenga zigenda mangu yeah so kati abantu babuuza you've been doing your content house content what next content creation one in Kampala zera bakimanyi nti I don't have a next kyonna kijja yeyebera next okay bwe kikyuka yeyebera next kati mbagambe mbukola ki simanyi kati mbagambe mbukati ngenda kola ki simanyi mbukati era kyonna kati kyenafuna endane kyennekwatako ne mukisiima kyemba nkoze ne kati mbagambe kati ngenda kukola ki then do you wish to go back gyobadde Elweru no ogenda sigala Kampala wano yes obuzo buuza lwaki njagala abasinga bakomawo bawunzika bazeeyo bakiwandiika wasirutalo mbu buli ajja yaddayo ate banempulira nkokolimira mbu lwaki toddayo bw'obanga gwe yansalirawo genda gwe beereyo okokolime okitegeera ajja simanyi mutwale muteekemu ssente agende waki onnumirirwa kubanga oyinza okunnumirira abambi mukazi wattu anoonya ssente zimuzaayo bweru sirina kyenoonya saagala muntu agamba musimanyi mbu maya waki toddayo kati wuyo wagwa mundeke ngwe nebaka empumule oli mwana wakumekeri musobera namwe wama last born odda kuba meka nze simanyi naye nga bangi so tetwabuuza ku byakusomako nakoma musiniya fu ate awo seyongerayo sina budde sina budde byaggwa tolowooza kukyakiteekawo ka professional konna byaggwa obwo budde bwayita era watakozesa budde nga wakava mu ssomero n'ojjako ebweru naye ng'olabika okuba omuto n'oyitawo nina emyaka 25 okakasa egikufaanana okula bulungi 1996 kati ddayoko emyaka emirala emyaka toolako otooleko dde emyaka ena emabega jejo omuleso buuza katono nnyo lwaki wava wana atu fast n'ogenda navaawo kale kukyusako ku bulamu nakulabayokko exposure n'okukyusa obulamu yes kukyusako ku bulamu bukyuse mayindi era gwe nkugamba baba okyali eno nze simanyi nakumanya buli muti yandigenzeko obweru nafunye endowooza endala fe abalemeddwa tugaa nti tetulina ndowooza ndala obeera mugezi naye ng'olina kyobulako nina kyembulako ekitegeeza kugenda bweru ntulekeo wiikisi 2 mpumulemu oba kugenda beereyo ddala kugambe newomalayo olunaku lumu n'okola okumulimu obwongo bwo bujja kugaziwa ojja kubeera ne positive mind simanyi nakumanya ojja kubeera ne positive mind like nga bukimulaba nga kisobola okukolebwa bukimu kisoboka naye obeera wano tulina mind eri etwongera kola omuntu ne waba abadde kapere okitegeera nga omulaba kapere mujja naye muli ku kampani naye n'agenda ebweru agenda okudda nga teyategeerera bano abali waneeno ababadde bamutegeerera waliwo endowooza endala eri gye tufuna endowooza endala I don't know amagezi amalala that extra mileage ogifuna mu ndowooza yes era ffe tetutegeera nga bantu bonna abatannaba kufulumako eggwanga ati abo abantu ab'ebbeeyo aba abakabi mu bwongo bwe bafulumako eggwanga ate babeera kintu kirala nnyo fulumako wano ne bagenda mu nsi ez'Abamerica balina ebintu bye balowoozako nga binene nnyo seesinga baba tebaagala nakudda nga tuwinding up Ugandan YouTubers community ogirimu bako gwobuuzaayo sikimanyi mpoziko ngera esi hagumanyimu lali na hata omukulembeze president ninga kulako mu group yo tolimu laki esitakutekamu simanyi kale era yaŋŋamba era gwe waswa nagamba ajja kugamba oba waganda sinza nteekamu bantu naawe ze baganze mukulembeza kiwe group temanyi omukulembeza teeka abantu mu group ye Liam it's not me Liam yani ate anti ba YouTubers baliyo si bamanyi nnyo naye ate balina comment efuga ba YouTube kati babeera bagaba sente tebagaba sente bagaba magezi mangi nnyo agakwatagana ku bintu bya YouTube esi knows what to do kati esi olwokuba kati ajja eno nanzibira ebibuuzo kati ayagala kunteeka mukinyi dang anyway I have had a great time with you yes thank you chicho manyi ku Emma ebanga limaze ngondaba only one word jukira eri ku lifestyle mainanga programs walingo leta Ugandan lifestyle
era kati video tuziraba nera kuba zisanguka mu bwongo kubanga oyinza olowooza nti ate no wagiraba wanate nga wagiraba nenga kyemmanyi toli mupya mbu era we wakolera eyo channel yeyo okubiri nga toli mupya ne subscribingirawo yes ku channel yo nga mbamanyi era erinnya lyo sipya mu limaze emyaka 2 ng'oligoberera yes okuva inajja ku kyeeyo era olina programs wakola ne zigowinga viral zali about bakadama oba ni yali ayogera nkoze nyezo nkoze nyo program ne Calvin actually ze kina kyestakoze ku internet wano ukitegeera ndoza kyesta nakola okuyambulirako nsigaza tosobola we balo bude bompadde beera bulungi neyanziza okay yeah